Greetings, brothers and sisters around the world. My name is Tina Brown. I'm coming live to you to discuss the matter of what's going on in Uganda since the election has taken place approximately 2 weeks ago. People are still being abducted, tortured, tormented, and some, unfortunately, have been being killed. The human Breaking news, nfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi Nubian Li final akalulu awangudde akameeya wa Nakawa. Nkugambye General Muhoozi bibi naye si birungi, abasajja temulowooza tebamutwala mu kooti heki yakola Babi Kyagulanyi omulumbe waka batya gwe tulokalire abazungu banyiivu. Naye nga tetunagendayo, yongera okujjukiza vidiyo eno soko gimpereka like muba omaze subscribing aho weegatteko mu kutukufu guno. Omukazi guli mu kubeera ng'olaba y'omu ku human activists mu nsi yonna abavuddeyo ne balabula General Muhoozi awamu ne taata we President Museveni. Beddala webatawa His Excellency Robert Kyagulanyi wamu ne family y'eddembe anytime Uganda yakugwamu akati abaga how asooka owuliriza speech yonna tumate yongereyo n'ebya Nubian Li okuwangula akalulu. Rights violations has been going on in Uganda non-stop needs to have worldwide attention. I'm going to go over a couple things with you all who are on the ground in Uganda right now to let you know some of the things that you have the right to do. We're going to go over Article 29 of the 1995 Constitution of Uganda. It protects your fundamental rights, okay? Freedom and conscious expression, movement, religion, assembly, and association. It guarantees the rights of speech, press, thought, belief, academic, freedom, peaceful assembling, petitioning, and forming associations or unions, including political and trade unions. Brothers and sisters, that covers you to where if you want to go out onto the streets and peacefully demonstrate, your Constitution says you're allowed to do that, and you're allowed to do it safely. If you're out there, you're peacefully protesting, you're not tearing up anybody's property, but you're just out there protesting against the human rights violations that's going on in the country, that is your right, brothers and sisters. I also would like for you to know that you also have the right to contact the people outside your country, such as Donald Trump, the President of the United States of America, the House of Foreign Affairs Committee in Washington, D.C., telephone number 202-225-5021. And the Senate's Foreign Relations Committee can be contacted at 202-224-6651. And the U.S. State Department can be contacted at 202-647-4000. Brothers and sisters, please reach out to this information that I have given you, to these people that I have asked you to reach out to, the Foreign Affairs Committees, the State Department in the U.S., and also reach out to the White House. Brothers and sisters, that is your right. It is your right also to boycott the big businesses in Uganda right now due to the taxes that you pay are being used to torment you. It is used against you. Also, I wanted the brothers and sisters in the diaspora, every Friday here in the diaspora, we should not be sending money over to Uganda because the taxes that are being taken out is going to the dictator, and the dictator is using our money to kill our family and our friends. Brothers and sisters, nga bwe nkugambye Nubian Li akalulu yakawangudde aba NRM batandise okuba enduulu anti babadde bamanyi atajja kawangula. Oh my god, wabula wulira essanyu sokolabe engeri gye bakubyemu ameeza tumale tweyongereyo. Amawulire ge nakafuna essaawa zino controlera 123
Nubian Li amaze okuwangula obwa meya bwa Nakawa. Naye ekyennaku kiri nti Nubian Li talina kyagenda kukola. Mazima. Okuwangula awangudde. Era we congra Nubian. Naye amazima gali nti talina kyagenda kukolera bana Nakawa. Ago ge mazima agakaawa. Nkusanyukiddeko Nubian Li owangudde era kibadde kijja kuswaza nnyo nga towangudde. Naye ate mu mazima agakaawa nti Nakawa bakoze rosi samalosi okulonda Nubian Li nga meya waabwe. Bamuwadde office well ne yaswaga. Bamuwadde yaswaga. Agamazima googerwe. Awangudde okuwangula awangudde. Naye service delivery. Don't expect it in Nubian Li. Muteke waga. Muligamba nayogera. Kongura. Obuwanguzi bwo sebulinaako tabu. But service yo it's going. Abali mu America, Washington DC, ngenda kubasaba mu staging the biggest massive protest against omukazi gwe bayita Paula White. Omukazi oyo Paula White Kane. Omukazi oyo spiritual father wa Donald Trump. Paula White gwe bayitiramu through Pastor Kayanja ogenda conveying the messages ewa Donald Trump about attacking Uganda. Damu statement ya batu wajule bulungi nnyo. Damu statement ya wajule bulungi nnyo. Kanjiddemu. Nsaba abana Uganda abali mu Washington DC okustaging a massive protest. Kulumba omukyala gwe bayita Paula White Kane musobola n'okumugulirako mukyala muzungu ali around 50-something years. Omukyala oyo Museveni ayitira mu Pastor Kayanja okutuka ku mukyala oyo n'okuconveying a message okutuka Pastor Donald Trump. Omukyala oyo wanjiri abulira njiri naye spiritual father wa mu State House ku Donald Trump yamusabisa yasabisa nti bamukozesa okugenda okuconvincinga Donald Trump nti Uganda eri bulungi ne transition eri bulungi. Tulina okutuukirira omukyala Donald Trump bw'anaakiraba nga protest eyitayo Paula White bweneeraba ekyo ajja kubeera skeptical omukyala oyo byamugamba era bingi bijja kukyuka. Mbeegayiridde abannayuganda twataakinga omukyala oyo. She is one of the biggest problems to our success on Uganda okubeera delivered. Ekyokubiri temuggwamu maanyi. Tetukola strategic partnerships with people abasobola okutuyamba okugyako Museveni oyo. Wategedde akalulu tekagenda kugyako Museveni. Negotiations with Museveni is a liar. If he's a liar, that's what he is. It's not going to change. Museveni yajja kutta na kuzikiriza. That's what he is. Omuntu nagamba nti mu negotiating mutuule muteese ne Museveni oyo omanya nti ayagala Kyagulanyi aveeyo mukwate bamusibe bamudde or anything. If our president comes out and faces these people, they're going to kill him. Because first of all, Trump abawadde 10-day ultimatum okuva DRC. Abagambye okuva Goma, Kivu ne Bukavu eyo DRC. Kakati Kagame kyakoze kwe kugenda mu kifo bakiyita Uvira territory eri mu Eastern DRC. Batandise okuluutinga babba mamotoka babba mabanka babba biki batwala Rwanda. Ekyo kiwubira kiri next to DRC bamanyi nti kaweddemu. Kakati abalina access ku president we Congo tumwetaaga mu kino. But President we Congo are taking over Eastern DRC ne American gundi nayo esembedde twetaaga country etuli okumpi egenda okutuyamba okusecuringa our victory from this man Museveni. Except